Nateekeka nakadde mulindwa kukutuusako alipoota y'embeera y'obudde omwanjuzi nze Juliet Nanteza okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde. Ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi byafunye ekiro eky'enkuba era nga alipoota ey'enkuba yalaze nga Arua yafunye enkuba eyawoleza ddala milimita za 31 n'obutundutundu 8, Toro n'eba n'enkuba eyawozeza milimita za 23 n'obutundutundu 5, Kampala n'eba n'enkuba eyawozeza milimita za 22 n'obutundutundu 2. Nga kino nno kyavudde ku bire ebireeta enkuba okuba nga bisaasaanidde ku ggwanga lyaffe. Ku makya tusuubira okeera n'enkuba ku bitundu ebyo ebyebulunguludde olubalama lw'ennyanja Nalubale okudda mu bukiikakkono era nga enkuba eno tugisuubira okubaamu n'okubwatuka okw'eggulu. Olwo ebitundu ebyo ebiri ku lubuubuuto olw'ebugwanjuba yo akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kakubaakubamu. Olw'eggulo ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi tubisuubira okuba n'enkuba entonotono okuggyako ebyo ebimu eby'omu bukiikakkono nga yo tubisuubira okwatirira ekiddedde. N'olw'embeera eyo ebbugumu mu bitundu ebyo eby'e Karamoja tuyisuubira okutuuka ku degrees 27, Kampala ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 25, olwo ne mu nsozi ez'e Kabale ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 21. Ebibuga ebimu eby'ebunaayira Nairobi, Kigali, Tokyo awamu ne mu Brussels tusuubirayo enkuba era nga enkuba eno tugisuubira okubaamu n'okubwatuka okw'eggulu ate yo mu Dubai akasana tukasuubira okwememula nga n'ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 38. Ebyo bye tusobodde okufunirayo okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde n'enkya tulindire obudde bwe bumu essaawa ze zimu sigadde nze Nanteza Juliet.